aba National Unity Platform ababadde bagenda okubeera nga basabira amanyiddwa nga Rita Nabukenya gwe mumanyi obulungi ennyo nyola bbawako mu maaso awo engeri gye yafaamu omukyalo oyo Rita Nabukenya yafa mwaka gwa 2020 bamuziika side zeeyo ewaabwe. Kakati abasajja n'abakazi ab'ekibiina ekya National Unity Platform batera okugenda ne babanga bambi baddamu okubanga bejjukanya nga bamusabirako. Kakati olunaku olwaleero babadde bategese edduwa oba ebadduwa abadde bategese okusaba okwenjawulo era nga n'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform amuli egentegeddeko abadde ayina okubanga abaayo. Kakati bakedde ba Foot Soldier ne bagamba ffe tulina okusookawo ng'omukulembeze tanaba kubanga ayingirawo ne tubanga ate tugenda ne tubanga tubogeriza oba ne tutegeka embeera nga bwegenda okuba. Babadde bakasimbula mu kitundu abamanyi Hoima Road we bayita Naluvule amagye ne poliisi babasazeeko ne bagamba temulina gye mulaga. Sinnaba kumanya kizeeko kuba ate sinnatuukawo naye nga amawulire gennina galaga nti tear gas amasasi nabyo bivuddewo. Ngenda kuwa n'akatambi akatonotono kendowooza nti ogenda kubanga okategeera bulungi nnyo. Babakutte abamu babayodde ate tebannategeerekeka lwaki babataddeko embeera babaganya okubeera nga beeyongerayo ate okubeera nga bagenda okulaba nga basabira Rita Nabukenya ono yattibwa emabega kaawo. Nja kujjukiza nja kuzaayo ke mabega nkulaga engeri gye yafaamu naye nga amawulire gennina njagala nsooke nkuwa akatambi kano then oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kuba kusubscribinga ng'okyali mupya nja kukusabakirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade ka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Kati kino kye kigenda mu maaso side zaawali Naluvule. Abasajja baabo bali mu kulwanagana naffe. Abasajja baabo bali mu kulwanagana naffe. Tetina kye tubakoze. Abasajja baabo bali mu kulwanagana naffe. Abasajja baabo bali mu kulwanagana naffe. Tetina kye tubakoze. Kati ekyo kyolabye kiri Naluvule. Aba Foot Soldiers n'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform ababadde bagenze okubeera nga basabira Rita Nabukenya njagala okutegeeza nti embeera ebatuuseeko yeeyo. Poliisi n'amagye babaganya okuyita Naluvule. Naluvule oba ogenda kutuuka Wakiso mu town oba wakave Nansana wakati wa Nansana waliwo akatundu abo bakayita Kayunga naye Naluvule kyemanya abamanyi Hoima Road mumanyi Naluvule. Kati awe babasaliddeko ne bagamba temulina gye mulaga. Kakati ebyo bigenze okubeera waate nga n'ekitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule nga nakyo abasajja bakisazeeko. Njagala kubanga nkutegeeza nti wetwogerera ekitebe ekyo amagye ne poliisi bayiriddwa ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule. Teri amanyi banonyeki, teri amanyi tebalina gwe boogera naye era amawulire genfunye galaga nti tebannaba kubanga bavaawo era amaca bugenza okukya ku maca jjukira enteekateeka zaakoleddwa titugenda kubanga tusabira Rita Nabukenya eyafa mu mwaka gwa 2020. Kati abasajja bagamba bano bayinza okubanga balina kye bategeka kye tutamanyi. Bakedde kusalako kitebe kya NUP Makerere Kavule then olumaze okubanga basalako ekitebe ekyo ate kati bakutte oba batadde embeera kwaba badde bagenda okubeera nga ate ababadde bagenda okubeera nga basabira Rita Nabukenya eri ewaabwe gye yaziikibwa. Kakati ago ge mawulire agaliwo. Kati okuzaako emabega gwatamanyi engeri Rita Nabukenya gye yafaamu njagala kubanga ate nkuwa engeri Rita Nabukenya gye yafaamu ate mmale nkuwe ebimu ku bigambo bye yali ayogera. Eno gye bayita Red Zone TV. Oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwate kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwa 2 omwaka gwa 2020 Rita Nabukenya yattibwa era okusinziira ku baaliwo bagamba mbu emmotoka ya poliisi yamulinnya mu bugenderevu n'emutta era n'abeera ng'alangirirwa nti afudde wabula ate yo poliisi neevaayo n'ekyusa statement oba mu bufunze n'ebanga ebyegaana. Poliisi nga yeegamba Rita Nabukenya teyattibwa buttibwa wabula yali accident. Engenda kuwa akatambi ako
akalimu ebigambo bya Rita Nabukenya nga tannaba kubeera ng'afa obeere nga nabyo obiwulira wano ku Red Zone TV. Naye njagala kubanga nkutegeeza ku bbaluwa eno gy'olaba nkuteereddaawo kugambe ngenda kuza mwezi 24 poliisi yavaayo nefulumya statement eyo gy'olaba zaali 24 ogwokubiri 22 yavaayo nefulumya statement ng'egamba statement surrounding the unfortunate death of Rita Nabukenya. There was an accident today at around 8 a.m. behind Nakawa Market as one heads to Nakawa Division Headquarters. In the accident, motorcycle UEP 675P was trying to overtake our patrol vehicle number UP 4841, but unfortunately collided with another motorcycle whose registration was not captured immediately because he fled the scene. Nga police egamba nti ku ssaawa 2 ez'okumakya ag'olwo olunaku nti waliwo accident okumpi n'akatale ka Nakawa ng'omuntu omu police bwe yali edda ku headquarters zaabwe Nakawa Division Headquarters nti mu accident eno okusinziira ku police epikipiki namba UEY 675P mbo piki eno yali egezaako okuyisa patrol ya police n'etomeregana ne piki endala etaakwatibwa namba nti awo we baatomeregana ono ndowooza n'afiirawo naye ate abaaliwo bagamba nti emmotoka ya poliisi yamulinnya mu bugenderevu. Kati nno kyagenda okuzuulwa ngono ye Rita Nabukenya eyali abeera ebunnamwaya era yafuna ebisago ebyamaanyi ennyo era patrol ya poliisi eno mbo neemukwata neemutwala emulago ku ddwaliro era bagenda okutuuka emulago amawulire waayita eddakiika ntono nnyo ne gavaayo nga Rita Nabukenya mufu. Zaali ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 2 omwaka wa 2022 Rita Nabukenya eyali omu ku bawagizi ennyo ab'ekibiina ekya National Unity Platform era ku olwo kigambibwa mbu yali agenda kwatendinga a meeting ne yalimu ne president okubaako ensonga ezimu ze bagaayagaaya. Kati njagala kubanga ate nkuwa ku bigambo bya Rita Nabukenya ebimu bye yali ng'ayogera bambi nga tannaba kubanga afa. Gwe atanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel yaffe eno okwate kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Njagala kulaba wano ngeri gye nkuwamu bigambo bya mukyalo oyo Rita Nabukenya nga tannaba kubeera ngattibwa naye nga amawulire agaliwo ssaawa zino ekitebe ekya National Unity Platform kimaze okuba nga kisalibwako ate ne ba foot soldiers bano abadde bakulembedde nga bagenze okubeera nga basabira omubiri gw'omugenzi. Njagala okutegeeza nabo bamaze okuba nga ate basalibwako era tear gas ka video nkakuwadde tear gas n'amasasi obiwulidde bulungi nnyo nga byesooza abasajja nga bagamba temulina gye mulaga. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera. Abasajja baabo bali mu kulwanagana naffe. Abasajja baabo bali mu kulwanagana naffe. Tetulina kye tubakoze.